atenderezebwa gulumisibwe oikitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo nd'ekitangaala nkusindika ekitangaala ndikwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi mirembe nkusindikira emirembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakusikira mbalamusizaako baakika mwena abampuliriza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule mu ggulu kaawe yongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ng'akagalagaane tunaba kubeera tutandika ebbaluwa nsaba osse ekikkoowe ekya ng'okozesa ebirowoozo byo ekya bulamu nga okozesa omumwa gwo olabe nga oyingiza ekitangaala ng'okozesa ebirowoozo byo ate nga ofulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Bino olina okubeera nga obikola nga oteebereza mu bwongo bwo oba ng'okozesa image ng'okitadde mu bwongo bwo kubanga ensi kirowoozo era buli kintu kyonna ky'olaba it's a giant thought eya kitaffe Katonda ne mama namugereka mu butonzi oba bw'omutonzi abakola omwenda birowoozo kubanga buli kintu kyonna kitangala oba mayengo. Mu ngeri eno kwata ku mutima wuliriza enkuba y'omutima gwo. Nkujjukiza okuba kw'omutima gwo oba owuliriza enkuba ey'omwoyo omutukuvu obutukuvu obukutuddemu ettonde eryo eritukuvu erikutuddemu erikola obw'omwoyo omutukuvu obukola obutukuvu bwo okusobola okubeera nga obuzuukusa busobola okubeera nga buyambala bunyama era oleete eggulu ku nsi. So wuliriza omutima gwo nga we gukuba osobola okubeera nga ozuukusa obutukuvu obukutuddemu ebbanga lyonna ly'obeera osobodde okubeera nga okikola. Ebbaluwa eyakakati eva ewa mukyala wa Yesu Maria Mangadalena. Abaggalwa era nga we twasoma Maria Mangadalena yali mukyala wa Yesu naye bano babeera soulmate. Emyoyo egyatandika mu bwakantu erinnya eryabaweebwa mu bwakantu lyerya Sananda ne Nanda. Baafuna chance bo ne babeera nga baazaalibwa mu dimension eyo nga bayina soulmate ng'ayina soulmate waabwe. Ekyo si kyangu okubeera nga bakikuwa mu dimension za wansi kubanga tebasobola mukuwa mu gundi eya wansi nti abeera possessive kubanga muzze mutambula naye okumala ebbanga ddene ate nga jjukira oba okyayina mu ddaaka nga toyina kutegeera na kumanya ku ki kyali ntomanye nga tomanyi nti kyekitundutundu kyo ku ggwe ky'ozootambula nakyo. We baali bali wano baazaala abaana babiri omulenzi n'omuwala. Bino byonna baabikukweka basobole okubeera nga bapromotinga obulimba bwabwe bakyayise era bakozese obulimba obwa muganda waffe musamize munnaffe oyo abasinga gwe mwakyawa nga mulowooza nti yabaleeta yajja kubabuza naye bakozesa bukozesa mannya gaabwe ne babapaatiikako obulimba. So obuzibu si bwabwe naye abo bapaatiika story yaabwe nga bakozesa amannya gaabwe. Weewaawo ebbaluwa egenda bwete. Ndi yenze Maria Mangadalena. Olwaleero njagala kubeera nga mbagamba nti mbaagala nnyo nnyini ddala. Muli balungi okuzaama era nga mutuukiridde. Muyina kyonna kye mwetaaga mu nda yammwe. Abaggalwa, temwetaaga kubeera nga muyaayaanira ekintu kyonna kye mwetaaga wabweru wammwe. Oba mukitegeera?
mubeere ekyo kye muli muwulirize empulira yammwe n'entegeera eyo yonna gye mwetaaga nti eri mu nda yammwe. Abaagalwa, yemmwe enjuba, yemmwe emmunyeenye, yemmwe sseŋŋendo ennyingi, ye buli kintu kyonna kye mulaba ekibeetoolodde kiri mu nda yammwe. Kyonna ekibeetoolodde ne mu nda yammwe mwekiri. Yemmwe ettonde erikola obutonzi, era obutonzi yemmwe akatono aka maapu ekola obutonzi bwonna. Ekiri mu butonzi obunene kiri ne mu butonzi obutono obukutuddemu. Buli kintu kyonna kituukiridde. Oba okitegeera? Era nga tewaliiwo kisobola kubeera nga kirobera okweyubulako, okubeera nga osenvula mu lugendo olw'emitendera emiggya egituddemu eddembe n'obwannanseko n'obwassenseko obwo. Omwagalwa, ebiseera ebimu kyandiba kizibu eri abaana b'abantu okutegeera obulungi bwabwe n'okutegeera nti batuukiridde mu byaddala. Kubanga ebiseera ebisinga mulinnyibwa konfeete ebizibu byammwe n'empulira yammwe, ne mulowooza nti temusaanidde kimala, era ne mufuna ebirowoozo nti abalala be balina okubeera nga babasalirawo nti musaanidde, kubanga babeera bayaayaana okubeera nga babategeerera mu ngeri emu oba endala. Abaagalwa, ng'oyita mu birowoozo byo bye bikuyamba okusobola okubeera nga biteekawo empulira ez'enjawulo mu nsi yo. Era bino bye bikuyamba okusobola okubeera nga okulaakulanya obulamu bwo n'okufuna empulira ez'amaanyi okuva mu biro ebimu okudda mu biro ebirala. Mu ngeri eno ne kikuyamba okubeera nga okomyawo ebirowoozo n'okuzuukusa empulira ezo ezizze zikaalakaala naawe mu bulamu bwo obw'emabega osobole okubeera ng'ozeggyamu ate ozisikize n'ebijja. Abaagalwa, empulira zino zisobola okuzuukusibwa. Zisobola okuzuukusibwa nga ziriŋŋanga ebintu ebyali bibaddewooko eri obulamu bwo mu bulamu bwo obw'emabega. Abaagalwa, empulira ez'emabega zisobola okufuuka empulira ez'ensi ez'omu maaso. Bangi ku ffe tutambulira mu bulamu obw'emabega. Mu ngeri eyo tukaalakaala amayengo gonna ag'ensi ey'emabega ne tugateebereza era ne gatondebwa mu nsi ey'omu maaso. Mu ngeri eno tubuuka akadde akaakakati, nga mu kadde akaakakati mwe tukozesa okubeera nga tutonda ebiggya. Mu bbanga eryo eritamanyikiddwa mwe mutudde ebintu byonna mutudde ekintu kyonna ekisobola okubeera nga kitondebwa. Oba okitegeera omwagalwa? Kino kye kikuleetera okusobola okubeera nga osigala mu bbanga ery'obukuumi bwo obw'omwoyo wo ku ekyo ky'omanyi. Kubanga buli w'otondera mu kadde akaakakati obeera otondera mu maanyi g'omwoyo wo. Omwagalwa, ensi yonna empya esobola okweggulirawo eri ensi yo. Ensi nga Yegwe mutonzi w'obulamu bwo bw'ozze olootako, obulamu obwo obulungi okuzaama bw'ozze oteebereza obuteebereza mu bulamu bwo, ng'olowooza nti tosobola kubeera nga obutuukako. Kino kibeerawo nga oli mu kadde ak'okusirikako oba ke tuyita meditation. Mu ngeri eno weesanga gwe kennyini nti oli busukka kkubo w'ebirowoozo byo n'empulira yo.
oba okitegera era mu ngeri eno n'owuliriza buli kintu kyonna nti oli bumu wamu na buli kintu kyonna ekiri mundaayo ne wabweruwo. Mu ngeri eno eddembe n'okwagala kweyongera okubeera nga kusaasaanireyo mubiri gwo era n'ofuna empulira ekutegeeza nti buli kintu kyonna kisoboka kubanga buli kintu kyonna kye weetaaga kitudde mundaayo. Abagalwa, awo obutonzi we butandikira. Ebyo byebiro by'olina okubeera nga okozesa nga ozudde amaanyi go n'oyingira mu maanyi go n'amayengo go gasobole okubeera nga gateekawo enkyukakyuka ze weetaaga. Abagalwa, buli kiseera tubeera twetaaga okubeera nga tudda mu bbanga eryo ne tubeera nga tuva mu lutuula olw'emabega ne tusobola okubeera nga tutonda ensi empya ey'omu maaso. Ensi eyo ekuyamba okubeera nga etuukiriza ebiruubirirwa byo bye weetaaga. Oba okitegeera? Naye kino mu kikola oyina kubeera nga okozesa akadda akaakakati k'olimu. Abagalwa, kyanditwala obudde bungi okusobola okubeera nga otuukiriza kino. Naye Omuganda agamba nti addiŋŋana amawolu y'agaggyamu omukkuto. Mu Lunyaanyimbe kye mugamba practice makes perfect. Abagalwa, ebyayita biina engeri bwe bijja biteekawo obulongo obw'ekizikiza mu nsi yo ne bukulaga oba ne bikulaga nti tebisobola kubeera nga biva eri ensi yo. Okutya okwo okujja mu bulamu obwo kubanga obeera tomanyi wa gy'olaga, ebiseera ebisinga kwesanga nga kukulinnya ku nfeete kubanga obeera olinnye mu mayengo ag'ebyayita byo nga newankubadde amayengo gano wandisanga nga mazito nnyo okubeera nga ogaŋŋanga n'okubeera nga ogeetikkula. Oba okitegeera? Mu ngeri eno weetaagisa okubeera nga ozuula amaanyi go osobole okubeera nga otegeera n'amaanyi ag'emize gyo nti ebiseera ebimu emize egyo gy'ozze okaalakaala nagyo mu bulamu bwo obw'emabega ne kaakati mizibu kubeera nga omenya. Oba okitegeera? Omuganda agamba nti akaakyama mu mamera okagolwa kamenye kaki bumenyesi. Abagalwa, emize gino gibeera gyaterekebwa mu mubiri gwo. Mu ngeri eno gyetaagisibwa okubeera nga giddizibwa mujja mu kadde akaakakati. Mu ngeri eno ginafuwa buli kadde buli w'okkiriza n'obeera nga oyingira mu kadde akaakakati. Buli w'osirikako n'obeera wamu n'omwoyo wo. Eyo gy'oddiŋŋana n'ofuna amaanyi g'omwoyo wo ne gakomawo nate mpola mpola naye si bwangu si mbwangu. Mu ngeri eyo amaanyi ag'emize egyo y'engeri gy'osobola okubeera nga ogwegobako okuva eri ensi yo. Oba okitegeera? Naye wokkiriza amaanyi ag'emize ego ne gakubeera nga gakutudde ku nfeete, kiba kitegeeza nti by'oba ogenda okubeera ng'otonda obeera tomanyi kiki kigenda kubeera nga kivaamu kubanga obeera tokozesezza amazima go. Olwaleero omwagalwa, osobola okubeera nga olondawo okulinnya mu kadde akaakakati. W'olinnya mu kadde akaakati kikuyamba okusobola okubeera nga otambuza ebijja eby'ensi ye ey'omu maaso. Oba okitegeera omwagalwa? Obeera bumu
n'ekyo ky'oli n'amagezi go agazze nga gakyukakyuka mu kyombo kyo oba mu lyato lyo mu mubiri gw'olimu osobole okubeera nga ogabonga odde mu ntegeera ey'emitendera egy'ensi eza waggulu ezitudde mu ndaayo. Oba okitegeera? Eno y'entegeera gye wayina eyakuweebwa. Okitegeera omwagalwa? Era nga kano ke kaseera ak'okusobola okubeera nga weddiza entegeera eyo eyakuweebwa okuviira ddala mu bereberye. W'ofuna entegeera eno obeera mukama wa embeera yo yonna ebeerezze mu bulamu bwo. Era kano ke kabeera akadde k'olina okubeera nga okozesa okutonda eddembe n'okwagala n'okufuna okutegeera n'okumanya nti buli kintu kyonna kisoboka mu kadde akaakakati kyonna ky'oyagala okubeera ng'okozesa. Bingi bibaddewo mu ddemeezi lyo oba mu kkubo lyo, naye byonna ebizze mu kkubo byo biyina akakisa kye bikuwa okusobola okubeera nga okulaakulana mu bulamu bwo. Oba okitegeera omwagalwa? Kyandibanga ku bintu ebimu by'olowoozaako. Naye byonna ebibeera bizze mu bulamu bwo manya nti biyina essomo kye bikusomesa. Kitegeera? Gezaako okulaba ng'ofuulwana okulaba nga odda mu kadde akaakakati. Era nga odda mu kadde akaakakati amaanyi gonna obumalirivu bw'ogenda okubeera nga owaayo ojja kukwasaako ebiri. Omwagalwa, nkuyozaayoza era nga nkwagaliza birungi. W'olondawo okubeera nga odda mu kkubo eryo, ffe abaluŋŋamya abo bajjajja abo mbw'amayembe amazadde era amalungi n'ebitonde byonna eby'ekitangaala weetuli okubeera nga tukuyambako w'otukoowola. Tukwagala nnyonnyine ddala. Yenze Maria Mangadalena atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mbuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.